nga mwami Fred Enanga omwogezi w'ekitongole kya Uganda Police yakajjasibe omunya ekikere nakyo kize kibuukabuuka kisembera. Recently wano ndavane mbawa updates nti mwami Fred Enanga ayavaayo n'alangirira omuyiggo gw'omuvubuka eyategerekeka nga Joseph eyalabikira ku application ya TikTok nga yeeyisa n'akaana akato ddala akali ebbujje ng'agezaako kakiisinga okakolako emikolo egy'enjawulo oba emikolo egy'ekikulu. Kaakati tubadde tukyali awo another boy child naye ne zimuleeta. Uganda siba abantu yagenda okugaziya amakomera. Anyway, bampita Viki omukutu nsinzidde ku Viki exclusive mbitundu by'eggwanga Uganda gy'osinzidde okutulaba sako okutuuliriza kyokola kyamannyo nnyinjala gwe mukwano gwange abweri nkola yange video yo nkusabye soko jimpereka like soko like nge video ene sobola okubeera nga eddukira ku misinde gya kizungirize tuke ku buli muntu sekinomu yeetaaga okubeera nga agifuna alabe ku boy child yo n'ekigenda okumutuukako ne boy child yenna gy'ali asobole okuba nga anoonya bwe yeetaasa ebigenda okumutuukako. Asubscribinga ku mukutu bw'oba tosubscribinga nga bw'omala okusubscribinga nyamba kwata mu kaddaako kajje mu kigambo personalize okateke mu kigambo all awegambira turn on that notification bell buli kimu ojja kifuna bulungi ku desk yo ku simu yo oba computer yo. Ate nga Hajati Kalodo gwe ntambula naye ku lw'abalina ebizibu eby'enjawulo Jor gwe nkola naye emabega wa kamera. Kaakati recently omwezi guno gwe nnyini ebintu mbinyumya ng'ebyedda omwezi guno omwogezi w'ekitongole kya Uganda Police mwami Fred Enanga yavaayo mu ddoboozi lye n'alangirira butongole nti waliwo omuvubuka amanyiddwa nga Joseph yalabikira mu katambi akamu ku mukutu gwa TikTok nga yeeyisa nga yeetiriboosa nga kwegamba yeejava n'akaana akato ddala ke yajja n'ateeka mu kamera n'akakiisinga n'alumya mu bufunze n'alabisa. So ogwo muyiggo ne gugendera ddala maaso era mwami Fred Enanga n'avaayo n'ategeeza nti Joseph ye mukwate ow'ejjo era n'awa ne details ze najja ne mbatuusaako. Ogwo tubadde tukyali ku gwakawala ogwakalenzi nagwo guvubu omuvubuka omulala wuuyo nga naye munnanga ajja squeeze ng'afuuka squeeze ng'ajja akwata omwana gw'olabira ddala nti mwana muto gwali naye. Abavubuka tubadde kyensangi zino ngamba abavubuka abalenzi saabawala okkiriza otya okubeera mu kazigoko mu loogi mu kifo ekisanyukirwamu n'omwana gw'olabira ddala nti mwana muto oba lwakuba bali mu luwummula abaana be batali kukuuma bulungi bazadde baabwe nabo bataayayanga binyomo kubanga kinsobedde. Bwe wategereza akatambi ka Joseph ne story ya Joseph engeri gye yakwatibwamu twamala ne tukizuula nti Joseph yali muvuzi wa booda eyalimbalimba omuwala eyali alina gy'alaga n'amutwala paka mu loogi gye yali kodingira akatambi ako akasaturatinga naye era n'amala oba olyawo n'abaako bye yakola. Kaakati ono boy child naye ng'onaakubwa kibooka akabi n'osulaka kusiiwa okumanya ng'onaakubwa kibooka akabi n'osulaka kusiiwa. Essimu ebeera kyemmanyi ya muvubuka teriimu yadde kafirita oba basoose byamufunye lwaggulo n'afuna ka chipusi manyi buchipusi bw'okukuba obwo n'akakoko kasambi ne bamala okukalya amazina ne gabeeyimirira. Kaakati neebuuza gwe nannyini ssimu abavubuka tukozeseemuko ku bwongo otegedde oli ku mwana muto gw'oli kubeera nga weetiribosezaako lwaki kale bw'oba okutte katambi kano kusanyusa muwala ng'olina mipiira gyo gy'obala egy'ekisiru lwaki tosiimuulamu obutambi buno? Lwaki mwagala ffe mwegenda okubateekesa emabega w'emitayimbwa? Mwaleese katambi kano kompiitinga
kudabali abasooka nga bemukompitinga nabo mwategeera bali mukomera oba ekomera iliwa buli bamusibira mu ttondo yayagala eddene kyabiko yali wa sero no wa prison kati abawala namwe bwoba otegedde oli muto onoonya ki mu kamera gulubanireeyo na bintu byo naye bikomanyi batwala ababoda ne babakebera amatu n'obwongo okulaba babategeera basalewo waboda kyavuga boda kyeka ne ku masimu batandika okebera abantu ani alina okukozesa essimu essimu erina obutundu nga busatu bunze nga nze wemba ndowoozaako bwe balina okulowoozaako etusookera ddala akalimi akateekako data ako tusooke tukekenneenye nnyo oba kabenga kakusasulira then akantu akayitibwa kamera ako ke kasingidde ddala okuleeta obuzibu kubanga olabira waliwo ebintu ebifulumira ddala n'ogamba nti kale nga sinaba kunenya ali munda mu kamera kati ate ono aba yakutte kamera byaseetinze kamera ebiki sorry olulimi mu nsonyiwe mbadde nduwabiza baseetinze kamera ne bazina boyikyaludi bwakyuka n'atunulako mu kamera n'amala nazza munyiga wano so mwami Fred nanga yamba jangu otaakirize ne guno gugwe era olidda n'otuwa lipooti nja kudda nange mbawo ebiri babifulumidde ku boyikyaludi